neyanzege SPD Jennifer Flufiga n'omulabi wa Sol TV yakeddeko amakyago lwaliro. Kyetulese leero tetulese ekintu kirala, tulese entambula nga bwe tugenda tambula kuva Kasese kugenda Kampala Kololo ennaku z'omwezi 29 tusigazizayo olunaku lumu, naye nga ffeffe tusigazizayo ssaawa kubanga tusimbula wano ku lunaku lwokuna ne tutuuka eri ku lwokutaano ku makya kubanga olugendo luwanvu nnyo okuva Kasese kutuuka Kampala. So abantu wano beetegese bulungi nnyo okutwaliza aba-leaders, aba-cultural leaders bonna beetegese bagenda beerayo Kololo ku lunaku olwokutaano nga tuba twagenze kusaba. So olunaku lw'eggulo twasibye mu bitundu by'e Kasese naddala nga twogera n'abo abantu abali ready abali willing kugenda e Kampala. Bo baatugambye bagenda Kampala kusaba naye bo nga basaba ekintu kimu kyokka. Onnaku z'omwezi omusinga agenda kuba nga tuke mu bitundu by'e Kasese after emyaka 7. Bo bagambye kyekigenda singa nnyo kubatwala e Kampala kusaba kubanga babadde batutte ebbanga liwanvu nnyo nga tebalaba ku mukama waabwe. So bagenda kusaba aje bulungi, abamu bagamba bagenda beerayo baje naye bagenda simbula after this prayer bagenda kubeerayo balinde ennaku z'omwezi 3 basimbule naye then batuuke wano ennaku z'omwezi 4 after nga bamaze kumusabira n'okumusabira kwolwo olunaku. So bo bagambye bagenda lumbe Kampala ku lunaku lwokutaano babeereyo kutuuka kwezo ennaku. Twayogedde abamu balema, twayogeddeko twasanze omulema omu ye yatutegeezezako nti yali yaweddemu essuubi nga tasuubira kubeera omuntu mu biseera bye eby'omu maaso. So yakyalirako omukwano gwe Kampala n'asanga nga mulokole nga sabeera wa pasa waffe omulungi omwagalwa w'abantu bangi n'agamba nti yatutegeezako nti lwe yawulira ekigambo kya Katonda yali yaweddemu essuubi kati n'akyuka lwe yakomawo e Kasese n'abiteeka mu nkola bye yali yawulidde musumba ng'abulira ku radio. Kati sawa zino etuugirira omulema yali yaweddemu essuubi kati sawa zino ayagala Katonda ate yataddewo ekintu ekimubesaawo nga ye ng'omuntu. Yatugambye abadde ayagala kugenda e Kampala naye yafunyeemu ebizibu naye agambye essaawa zino Kasese abadde tali okumpi ne TV naye agenda kusobola kuva wano atuuke Fort wakiri agenda bigoberera ku radio naye nga yatuse wabwe Fort atayagala asulwe olukuŋŋaana olwokutaano lwe tugenda beera nalwo ku lwokutaano kubanga lwamukyusa obulamu bwe yali yaweddemu essuubi. Yatutegeeza ebintu bingi ebimu tugenda bireeta mu maaso katusooke tumuwulireko then tulabe engeri gy'agenda kutambulamu n'ekyo kye yaafuna kuva mu kiri omusumba waffe Aloysius Bugingo. Musumba Bugingo naye mwagala nnyo olw'ebigambo bye byatuyigiriza, tuyigiriza kukola, atuyigiriza kale obutagayo emirimu. Kale kyanzijjayo nnyo ku bintu bye byayigiriza. Ayigiriza kale omuntu kufa ku bibyo tofa ku bitakukwatako. Nze waliwo obudde yayogera ku musajja nerabidde erinnya ali mu Bayibuli. Mama we yamuzaala mu budde bw'obunaku bubi namuyitamu erinnya libi Yabesi. Kale nange mu mbeera yange nali manyi nti sina ssuubi. Kale nanze nali manyi mu nsi sina kyengasa. Nange nga bwe nawulira ekigambo ekyo naye ntegeera nti okay, kumbe nange nga bwe nfaanana kitegeeza nange nja kutuuka mu maaso nange ngase bwe negata ku Yesu nga bwe yabula n'agamba nti ekikulu noonya Yesu. Bwe wegata ku Yesu mu buli kimu kyonna oba ofaanana otya ojja kugasa. Kale ekyo kyankwatako nnyo nange nentegeera nti okay, kumbe nange ngasa ndeme kukola ki, ndeme okwegaya. Kale ekigambo kye kyabulira nkyagala nnyo ate kinzima. SPD bye twasobodde kufunako oyo omukazi waffe mulema ye atula n'obulema. So ye yali yaweddemu essuubi ng'alowooza nti no talina ekintu kyonna kyagenda kwekolera n'okugasa abantu balala kuva kusiiya Katonda. Naye essaawa zino etuugirira abantu bangi twamusanze ng'ali mu kutunga engoye, atunga engoye nga za bbeeyi. So kiba kiragira ddala omusumba akola omulimu gw'amaanyi kubanga singa omusumba tiyaliiwo ndowooza ono omukazi teyandibaddewo, yandibadde n'okufa yafa. Naye ekigambo kye yawulira omusumba waffe nga waayo ku radio kyamukyusa obulamu. So naffe tugende tusabe, tomanya oyinza kuba oli eyo wabweru
ng'oli mu bintu byo like nga toyagala kumanya, naye sawa zino singa ogenda e Kampala n'osaba ogenda kyusa obulamu, ebintu bingi bikyuka, so tugende tusabe. So embeera yo eri wano. Over to you, SPD.